Zebutundu Rafael Magezi yavudde n'ategeeza nti no cabinet yamaze okubanga ya approvinga nti okulonda okugenda kwera wakati wa March ne April naye ng'okusinziira ku ssente ze balina billion zijja kubasobozesa kukola kye bayita secret ballot. So kitegeeza nti no akalulu kagenda kubeera ka mugongo kategedde bulungi chairman asimbe wali kubaka musimbe mabega abantu abenjawulo bavaayo bagamba bannange akalulu kano kemuzannyirako nga kazibu nga kaffe kawano kasiikuula emmeme akalulu kano tekeetaaga kompalana kati nze nina oba neibawo ng'ayagala bakiyama naye ng'omumanyi naye nga naawe kiba tasobola n'ensonga ezeewe zaamulemu okugonjoola ate omukwasa ekitundu nga tasobola kugonjoola za kyalo naye nga tosobola mumugambako yasobola okudduukirira enduulu kate nze nkulabe nga tomusimbyeko akulaba atya nga tokoze eki kyaliwo nga tomusimbye mabega otegedde bulungi ensonga eyo bagamba bannange alisikale muleete obupapula tuwandiikeko by the way nakyo kisobola simanyi biliyoni aza 30 tesobola kugula peni mpapula za lotatrini batutumaki endala ku ssomero naye kati enaku zino batutumanye eyo yeriko dolphin wone ebikoze bitya netufuna empapula netugira newe batuwaako akatundu bwe kati akajjaako erinnya ly'omuntu ne peni miliyoni eza tesobola kukola kuba kibaagala oba ndowooza yange naye nze mpulira mwagala tutabula ku byalo bannange ekisooka abantu kakati entondo zibali mu bire awo no twagala okuyita mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ekintu kino ekyokuba chairman okusimba emabega mukiraba mutya nga mmwe abatuuze ate temuleeta busungu bwammwe byakalulu kubanga no chairman tubeetaaga naddala abantu bakyalina ebibanja ebyokutunda ebifunga bakyali ebibanja ebyokutunda nonna chairman wange wenabuka Ismail Nnyale nkadde era okutumira kuba chairman abenjawulo nga muluddeko nawe ekibuye tulinawo chairman aluddeko tukuze gwe tulaba nakati yakyaliwo akyatambuza bulungi ekyalo kikajjo nakula manyi chairman Bukenya naye kati Katonda yamujjula naye yali defense kati ye chairman kati ndoza naye akabakwatamu nga 10 so twagala oteseeko naffe olaba ensonga y'okusimba mu mugongo eno owamagezi kinga omunnansi telefayina teesa nawe ku kyalo ky'olina okulonda ne kati andikatega ekizibu kakati nze saagala kwawula mu kyalo atalonze asinga weetaaga omukulembeze wo anti saagala bankyawe anti akaluluko kinene obululu obwo tubwetaagira ddala oyo chairman g'ogenda okusaba ebbaluwa chairman njagenda n'ettaano nzimwe gwe banaabalonze obuzibu kutunda ttaka lyange nga olwonna weewala kubeera nga chairman akunyiigira ate kati ekizibu kye twafunye ku bachairman abasinga abatandise okwesimbawo babulooka ajjayo ekisinga kyayagala kufuna sitampu atunda ettaka kakati n'osanga bulooka nga abadde yatunda double plotting kapuloti akatunza abantu babiri ng'obedde akola emivuyo nga talina sitampu kati nga bwagenda okufuna sitampu obuzibu kati kyembagamba nti ensonga eyo nzibu nnyo tulina abantu betwala abaagala obakiyamani nga tebabugwana naye nga ate tetwagala kuba nampalana nabo nga bwakuwala naoyinza okusulawo n'okukubibwa ku kyalo abakumanyi kakati teesaako naffe ensonga eno mugiraba mutya naye nga ey'okusimba mu mugongo minisita Rafael Magezi agamba akasente tekakola ki tekaliiwo naye obuzibu naffe tulabanga repercussions z'okusimba emabega ze tuyinza obutakola ki obutasobola naye ate era okulonda kwa basente b'ebijjalo kubadde nga kwongezebwa ebadde nga baweebwa ebisanja myezi 6 myezi emeka kakati babasazeewo babalonde nakyo kyandibadde nekikola ki kikolebwa kiveewo batambulire ku bisanja byebimu ne bana abakulembeze abaki abalala so kale awo tugenda okusinziira enamba yaffe ya WhatsApp yegera ku screen yo 0759277305 yokozesa okubeera nga totuwa obubaka kale genda maaso wange bwatula bingo 238 twagala funa muwanguzi mu dakiika ezigenda okuba nga ziddako mu maaso awo 238 koodi yaffe gyokozesa okubeera nga obwatula bingo